Okumala ebbanga wabaddewo abazadde abaludde nga beemulugunya ku masomero ag'obwannannyini agalinyisa ebisale by'ag'entakera awatali agakuba ku mukono. Kino kye kyawaliriza Paalamenti okuyita abakulu mu Minisitule y'ebyenjigiriza batangaze ku nteekateeka gye balina okulungamya engereka y'ebisale mu masomero gano. Mu lutuula lwa Paalamenti olwaleero, Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebyawaggulu Dr. John Chrysestom Muyingo ategeezezza nga gavumenti bwetalina nteekateeka yonna yakulungamya ngereka ya bisale bino. The policy regulating school fees has, as it were, been overtaken by events. Ono agamba nti gavumenti yakufuba okulaba nga amasomero gaayo gatuusa ebyenjigiriza ebyobuwaze eri bannayuganda awatali kubasasuza. And this is going to be done in phases beginning with next financial year. So abazadde abagamba nti ate school fees nyingi ate ki ne president yakitugamba tetusobola kusalirawo omuntu ssente zasasula kuba si gwe wasalawo okutwalayo omwana. Minisitule egamba nti kati kiri eri bazadde okutwala abaana baabwe mu masomero ge basobola. Naye abazadde tubawabula nti kyoyagala kikola ki kikuseeza. So kiba kirungi nnyo omuzadde n'amanya ne wa waakoma. Abakulira amasomero g'obwannannyini amawulire gano gabatadde akasiko ku matama. Bano abadde batuuzizza olukiiko ku nkya ya leero okwegeeyamu ku nsonga y'ebisale bategeezezza nti enkola eno teyandisobose kubanga buli ssomero lituusa obuweereza bwa njawulo. Amasomero nago galimu emitendera oba ne grades gonna tegasobola kukyajinga ssente ezimu okusinziira ku grade zaago wadde ng'ebisomesebwa byonna bye bimu. Kuno kussa n'okuba nti ebisale bino babigereka nga basinziira ku mbeera y'ebyenfuna mu ggwanga. Waliwo ebintu nga amafuta kakati gatandise okugenda waggulu. Naffe nga private schools tulina ebifo bye tujjamu ebintu ng'emmere. Ate nga naffe nga private schools waliwo emisolo egimu gye tulina okukola ki okuwaayo. Abamu ku bakulu bano bawaliriziddwa n'okukwatagana ne kampuni nga Service Corps zibayambeko mu kusolooza ebisale. Abazadde baffe ssente z'alina zaateekayo. Afuna omutwalo ng'agusindika, bw'afuna ebiri ng'agusindika. Era kituyambye nnyo nnyo n'okufollowing up abazadde engeri gye basasulamu fees. Tosobola kufuna buzibu bwa forgeries. Bw'oba essomero osobola okulaba ssente zonna ezisasuliddwa okuva mu channels zonna n'osobola okuba ng'oziraba no improving accountability y'essomero lyo. Joyce Nakato, NTV, Akawungeezi.